okulaya kwa Namadaala kukubagulizaako nti munnange lwandibeeranga wamma olutabaalo lwakomyewo n'obuwanguzi era toyinza kulowooza ku Namudaala kubanga ekyamazima era asitudde ekikalayo ekyeggooga tomubuuza nti owange bananaaza abatende otegeererawo ku ebyo kale bw'olaba ku Munnabusiro omanya nti era munnange azzeeko n'ekirala ekyokuyiga twongerezaako kubanga omugagga alungira ku bisiriiza ate nnyongereza tebambye oluwandaggirize lutonya ku nnyanja. Munnange waliwo olugero olugamba nti mpaawo kinene kyetwala ne kabaka ayingira ewa Kibaale n'amulamula. Mpaawo kinene kyetwala kabaka ayingira ewa Kibaale n'amulamula. Kyava kuki? Kabaka yali mutebi munnange n'afunamu ensoowaanya awo katono naye mu kusoowagana wakati awo ne bakyala be n'anoonya engeri gye basala omusango ng'agiraba nga bimusobedde ani anaagumusalira. Kibaale ow'empeewo yayogera ekigambo kimu kyokka nti Saabafumbo abakyala basinze n'afuna obukulu n'abeera nga yasalira kabaka emisango era kabaka bonna abakungu be Katikkiro n'abalala bonna n'abakyala be okwemulugunya kwabwe ku kabaka bakuloopa wa Kibaale. Otegedde kale tewaliwo ali waggulu w'amateeka kabeere pulezidenti tusobola okumusalira omusango sigambwa nze pulezidenti nze guno omusango bwe gunsinga nze pulezidenti nedda. Mpaawo kinene kyetwala nawulidde awo abali mu bino simanyanga simanya bamulopa batya ye tali waggulu w'amateeka teri ali waggulu w'amateeka tewali ali seefu wano kakati kankomaawo kubanga mpaawo kinene kyetwala ne kabaka ayingira ewa Kibaale n'amulamula. Enjogera eyo etegerekese bulungi kweva Kibaale wa mpeewo era mukulu mube mpeewo jjajja omutaka wa Kasolya Kibaale. Tweyanziza nnyo tweyanzige nze Munnabusiro